The story of the elephant. Assalamu alaikum. Surat Al-fil, aka elephant, sura ya 15 mu Qur'an. So etunyumiza ku mwami ono ayitibwa Abraha, yali kabaka w'e Yemen, nga musajja mukristaayo, ng'azimbye ekibuga e Yemen ekinyirira, n'ateekamu ekkanisa ennene ng'etemagana butemaganye, ng'ayagala lyeriba essinzizo ekkulu. N'ekibuga of course yakisimba ng'ayagala ebeere nga ye ssenta ya bizinesi, abantu mwe bakuŋŋaanira okukola emirimu nga bakyettanira. Ne bamugamba tekijja kusoboka, tulina Makka waliyo Masjid al-Haram, gwe muzikiti gwaffe omukulu, ly'essinzizo ekkulu. Ne Makka kye kibuga mwe tukuŋŋaanira, buli omu w'amanyi nti nno w'aba alina kye yeetaaga eyo gy'akuŋŋaanira. So omusajja ono kye yakola kwe kutegeka eggye ery'amaanyi nga lirimu